Olwaleero tuzze wano okwogera ku nsonga ezibadde mu cabinet mu lukiiko lwa cabinet obwatudde Monday President Yoweri Museveni yakiikiridde ne twogera ku bintu bingi naye kimu ekinyagala kwogerako nti twasazeemu nti tugenda okuweereza abantu abe Acholi Lango neteso okubaweereza ente. President yarayogedde emabega buli family buli household ejja kuba efuna ente 5 ate ente tugibalira ku miliyoni 1 so miliyoni 5 ate tujja kuba tuweereza household eka tukiwa esente ne begulira kati kigenda kutandika nga tumanyi nti ebitundu ebya Uganda wabeerayo entalo mu myaka ya 9 ne 12 wabeerayo olutalo obwa Road Resistance Army eya Acholi ilikwata ku Lango neri bitundu lye Teso ate olutalo ne lutawanya abantu kuleetera obwavu kati gavumenti egezaako okubawa support okulaba nti bafune ente basobole okwezimba babeere bulungi. Ekimu kyetwayogeddeko mu cabinet etukiisaamu. Ensonga ey'okubiri gyenjogeddeko kale njabazza Abannayuganda bw'okwetaba mu kalulu kati tumaze bululu obwa presidential obwa parliament obwa gavumenti ez'ebitundu amadistrict n'amagombolola ate twebaza Abannayuganda kubanga bazze ne banoonya ne balonda abakulembeze kati basigalizaayo obululu obwa LC1 ate ekitongole kyaffe ekya Electoral Commission kijja kuba kirangirira olunaku lwe tugenda okulondera abakulembeze baffe aba LC1 kubanga mujjukira nti emabega twali twongezaayo ennaku ez'okulonda kwa LC1 tulindiridde season ey'akalulu. Twagamba nti tujja kulinda kuba tumaze kutandika akalulu ka president parliament gavumenti z'ebitundu yebiseera ge tugenda n'okulondera abakulembeze baffe aba LC1. So abantu beetegeke nti mu ennaku ezitali zawala Electoral Commission ejja kuba erangirira olunaku ogw'okulonda abakulembeze baffe aba LC1. Waliwo abuuziza nti bajja kubeerawo emirembe mulina sente nga gavumenti nti wajja kubeerawo emirembe ebagamba yes gavumenti yetegefu ate twakamala akalulu kabadde ka mirembe ate n'akalulu akaddako aka LC tusuubira tewajja kubeerawo kizibu kyonna tujja kulaba nti akalulu bagende mu maaso bulungi yena Bannayuganda balonde abakulembeze bebaagala. Ate entebe ya LC1 nkulu nnyo, eyo entebe nkulu nnyo kubanga aba LCs bakola mulimo munene okulaba nti eggwanga lirina obutebenkevu bwaliwo enkulaakulana. So tusaba abantu nti muveeyo mu bungi okulaba nti mulonda abakulembeze abagenda kubatwala mu myaka 5 ku level eya LC1.